Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mbaaniriza mu kifo kino era mwebale kujja. Okusuubira okuba ng'ozze mu kiraasi n'ekitabo kyo ne peeni wandiika notisi zino, kubanga bangi nnyo bamala ne bajja ng'ate balina kye beetaaga. Wasomesa, wayogera ku kigambo kino, kozi kiriwa, kozi wagamba otya, so ate kiba kijja kuyamba nnyo senga. Oyinza okukiraba ng'ataakyetaage, naye n'otuuka mu kaseera nga weetaaga ekintu ekyo ng'okijjukidde, lw'olikuba ku ssimu nga teriiko lw'olitegeera nti wali olina okujja ng'olina peeni n'ekitabo. Njagala okubeebaza mwenna abawandiika, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abawandiika ne mugenda ne musomesa abalala. Waliwo omwana omu yaŋŋambye taata wange yali yakaluba, nga taata yakaluba naye mbiwandiika, ajja wiiki awaka abeerawo ku Sande, nange olutuuka ne mugirayo notisi za wiiki. Waliwo omusajja ono yasomesa bw'ati, kati mbuno muzeeyi yatandise okundaba n'agamba bulijjo eno ye gavumenti yaffe, bulijjo eno ye gavumenti kwegamba gye tulimu. Omwana ye yasomeseza taata we, taata we akola mu gavumenti. Taata we bulijjo akola mu kintu ky'atamanyi. So olwaliro ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2022 lwe lunaku olusembayo mu mwezi guno, enkya lumu omwezi ogwokusatu. Wandika ekitabo kya Matayo, Matthew chapter 13. Ojja kusoma essuula yonna, naye nze nvudde ku lunyiriri lwa 13 nenkomako ku lw'ekkumi, nvudde ku lwa 14 nenkoma ku lwa 2, naye tujja gisoma. Essuula eno erimu message nnyingi okusinziira ku kiri e Uganda we tugenda okujja ekyokusoma, ne bwe tunaagisomera ewiiki essuula yonna bwe kinaba kyetaagisiza tujja gisoma episodes, tugisunsule kigambo ku kigambo, lunyiriri ku lunyiriri paka lwe tunaalumalayo tubeeko ne kye tujjamu. Wandiika omutwe gw'obubaka gwentuumye olunaku lw'olwaleero: amaaso n'amatu Katonda bye yatuwa, oba omutwe gwaffe, emitwe gyaffe Katonda gye yatuwa gituyambye, tugikozesezza ddala, gituyambye. Emitwe gyaffe gituyambye, amaaso gaffe gatuyambye, bye tulaba tubiraba oba tetubitegeera, tubiraba naye bye tuwulira tubiwulira, tubitegeera nga tubiwulidde oba tubiwulira buwulizi ne tubirekaawo. Bwe bubaka bw'olwaleero. Wandika Matayo 13 okuva ku 14 paka ku 2, then ebisigale tujja byogera n'ebyawandiikibwa ebirala, kuba eno erabika ejja kuba episode, zijja kuba episodes nga 3 ez'obubaka buno. Feel at Jesus, feel at home. Ebintu tulina bingi nnyo. Ngenda kutandikirawo Morning Skin Care, ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Tobeerayo okwetakula, tobeerayo okufuukuuka lususu nga Morning Skin Care waali asobola okutuusako ekizigo kyo. Gwali e Uganda, Morning Skin Care gyali akulagirira wojja obisanga. Naawe wenna mu kanyomero k'ensi wooli asobola okuderivalinga n'akutuusaako ekizigo kyo. Bw'oba olina emikolo gyonna gy'oyagala okukukwatira, Jimmy waali asobola okukukwatira omukolo mu vidiyo oba n'ebifaananyi, kyonna ky'oyagala asobola okukikukolera. Omwogezi w'oku mikolo naye waali, omuzimbi waali, apartments Bugonga w'osobola okuwummulira ate n'obeera safe. So kwebyo byonna ky'oba oyagadde, inbox nkuwa ennamba mukole business, mukole ekigenda mu maaso, era abo be bakutuusizaako programu eno wonna w'oli. Olunaku lw'olwaleero nnyinza okulabika nga atali musanyufu olw'embeera ery'ewaka, naye ate munda ndi musanyufu. Olunaku lw'eggulo nakubiddwa enkata nga naakava wano, nabadde nakamala okunsibula nga mmaze okubagamba bannange mweraba. Guess what? Waliwo ekyantomedde wano nga naakava wano wendi. Nabadde ndi wano muganda wange nga
kakwenza rukira bachwezi nikizo kwange simu evuga konza ate ani ono banna yenga kakwenzi rukira bachwezi nawulidde nga nze na ntekena era kakwenzi yabatumidde kakati mugamba wanaye mutabani wa Katongole kati atatu lina nkugambye mama Zedriga yabatumidde nemwe mumpita wa kusaga kati mama Zedriga Dr. Stella Nyanzi nemwe muwulira kati jendi kati wobo ina kyogamba kakwenzi ate nnono nabadde namwogeddeko ku software kakwenzi software nabadde nakamwogerako kakwenzi software nengamba kakwenzi software nambuza guwafunye da software kati nsobola okutambula n'ennyingira Uganda nga sina passport nsobola okutambula n'engenda Rwanda nga sina passport kakwenza yankakasiza nangamba ya oli mutuufu kati gwa wakana nti nimbanza ate nze nabagamba era kye nakoze nengamba bana abantu bwinna bagamba bajja wakana nenkuba screenshot anti video call nenkuba screenshot ya bijjukizo nenjiteeka nesirikira kati ndia unesirikide ne screenshot yange naye ekyanyiziza kwe kwokya essomero gyonna badde sport nze nti waliyo omuliro sabagambi drone yange yangambye olwaleero waliwo omuliro gwe bakukuta nagwo naye ekyabadde ku mwanju yabadde kabadde katale k'ejjinja era simanyi oba bakyuse bukyusa ne bakyukira mu kkubo ne bakomawo ku biraali naye basajja mmwe muli babi kati muwulire ab'embalala mbalala mu wiiki eno ebirabo byammwe bijja Museveni abireeta yagambye kakati mu balansinge grounds kati tugende mu Eastern Uganda naye particularly mbalala kwe muli mbalala gwe pastor ngoberera wamma pastor mukwano gwange pastor gamba ab'embalala bagenda bocha kati bagenda kusalako ba pastor bundi ba pastor bonna Emitwe wamma musawo angoberera gwe mutembeyi gwe dereva wa bus waliwo dereva wa bus angoberera waliwo walukululana kati kandaba ani gwe munasalako omutwe gwe wamata waliwo awo wamata otegedde wamma gwe wagundi eyo petrol station y'Amata bwe bagiyita nayo eyo petrol station y'Amata waliwo ekigundi awo ku petrol station y'Amata baba naye awo mwetegeke dokita mwetegeke mbabuulidde mbalala wiiki eno mwe muli kwa agenda kakati ate nammwe ab'ejjinja ate mmwe ab'ejjinja babeetaaga okufa obufi mmwe mwabadde mugenda okujja eggulu era mmwe mumanyi kye munampa kulwakuba bambi ab'ekawempe nakuumye bubi naye gwe omuliro nagutegeddeko nti omusajja agenda bocha baleba abasajja babi awo wetujja vidiyo y'olwaleero leka mpite mu secretariat zino zenninawo si nnyingi nnyo ntonotono kubanga era kino ekintu kyengendo bagamba sigenda kibagamba nti olw'okuba tikyalumbuye yakyogedde kuba nabaddeko tikyalumbuye headmaster ali mu kirasi nga gogaana okujja nabaddeko matikya nze mbeerako mbeerako nabaddeko nempulira ngenza okukira ku makyanga ku ladda yange tikyalumbuye kyeyayogedde kwekiri ekya Ssaabasajja Kabaka nga ku ladda kwekiri I repeat sikyogodde nti lwakuba tikyalumbuye yakyogedde ekya Ssaabasajja Kabaka wulira meeting eno yabadde nakasero era ng'erimu bano abantu wammanga bw'owuliramu Nabakoba si lwakuba nti nno ngugulana naye nze Nabakoba sine kimubanja kuba ne mu bantu abansuza nga sebase Nabakoba taliiko bw'owulira mwogeddeko aba yabaddeko tomulowooza mbu nnyina gundi naye kuba ne bwe tusigala mu nsi babiri simunoonya nga tusigaddemu babiri nze naye simunoonya siyinza sisobola kati bw'owulira mwogeddeko manya mwali ebyaddala bulijjo tubibagamba ne muwakana eno meeting yabadde mu Kiwanda yabadde mu Kibuule yabadde mu Betikamya yabadde mu Nabakoba yabadde mu Museveni yabadde mu Muhoozi
owulira nga bonna ba Buganda region oba mulimu abatali baganda naye nga babulira omubalinga nze nasooka kuba munyarwanda gwe genda olabe ebifaananyi byange nze ne Pastor Serwadda twasooka kuba banyarwanda tubeera abaganda era kati okungamba obugambe nti siri muganda wange ng'onsemberedde tribalism nyinza okutugana okukomyawo biwalidde nongamba nti no siri muganda kituufu nasooka kuba munyarwanda naye kati ndi muganda ne mu bano mulimu abasooka okuba abanyarwanda nkugambye kwabaddeko Kiwanda Kibuule Betikamya n'Abakoba Muhoozi ne kitaawe nga bateesa kwagenda kwabaddeko ebintu bibiri kwabaddeko His Excellency Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda babuuza Kyagulanyi amaanyi ga Kyagulanyi babadde baweeyinga amaanyi ga Kyagulanyi gavaawa we batannaba kukwata wa wasaana okugira ne bagamba bwe bati Kabaka nga akyaliwo Kabaka nga wamaanyi nga bwali Kyagulanyi tajja kusoboka balinga abatayogerezeganya balinga abatasisinkana tagendayo naye waliwo connection omu atapinga wa munne wali omu ayimirira n'atapinga wali tumujja musobola era revolution bagenda tuwangula ne bagamba bwe bati ne bagamba awalala abazungu nabo batufuukidde ezike most especially US ne EU ono mwana kati ze wajja amaanyi kati ne bagamba bwe bati Kibuule ye yagambye kino Kabaka nga akyaliwo era nga wamaanyi nga bwali Kyagulanyi akyayongera okufuna amaanyi kye tulina okukola kwe kuwikeninga n'okumalawo ettutumu n'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka tufube nnyo tunafuye Kabaka tusaleko ku ttutumu lye oba n'okugibwawo ekyokugibwawo kyekisembayo naye bwe wabaawo engeri gye basobola okusala ku ttutumu lye ne ku maanyi ge kyekiba kisooka ekyokumugjawo kyekiba kisembayo ekyo ne bakidibeyitingako ne bamaliriza bwe bamaliriza Kiwanda n'abuuza ekibuuzo Kiwanda n'abuuza Museveni Kiwanda n'amubuuza muzeeyi ku kintu ky'amasomero gano omuliro oguli mu ggwanga amasomero n'obutale okimanyiiko ki era kiki ekiriwo abantu batuvuma tetulina bwe tunywa mazzi batugamba ffe tuwokya aba NRM kino ekintu okimanyiiko kiki ekiri emabega waakyo Museveni yamugambye bw'ati ebyo bikusussa okutegeera ye mugambe naffe tukyanoonyereza ekituufu ojja kukimanya naye bino bikusussa okutegeera mwe babayita ku weekeninga Buganda biri bibasussa okutegeera temulina makulu mwe buli babayita mu meeting babayita mwe bennyini mwe be bakozesa okwekwata munda waliwo kye bayita okwekwata munda okweyibwa amanda mu mbugo okwekwata munda oba okimanyi ekyo kisoko omukazi bano abakazi abawala n'abaana b'abannaabwe asobola okutega omwana wa mujjawo obutwa owuwe n'agenda ajja eri enkuta ya ffene n'ajja ajja eri omutwe n'ajja ali obutwa n'afa akaba agamba bw'ati wowe maama neekutte munda gwe nolowooza kati ate omukazi yeekutte atya munda kisoko ekyo kiba kisoko kikuŋŋaanya group of meaning n'ekiteeka wali gw'owira agamba wowe maama neekutte munda baba neekutte munda yaba yettidde omwana era oyo mumukwatanga bukwasi ne mumutwala ku poliisi kati mwe bakiwanda babayita kwekwata munda mmwe be bakozesa Kiwanda n'amubuuza wangi taata nkugambye linda ripooti egenda kujja naye bino bikusussa okutegeera okitegedde bw'atyo Kiwanda n'avaayo ng'ennyindo yenkata teyakitegedde Kiwanda NRM yeeyokya era buli wooli ng'osemberedde owa NRM
temumukkiriza kubatuulamu nga bali mu kubokya. Nabagamba omuliro guli pulesinze bbomu. Mukyawulirayo bbomu enkadde, mukyawulirayo bbomu ezayabikanga enkya n'eggulo. Bwe zaakoma omuliro ne gujja. Ebijambiya bwe byakoma nabagamba ebijambiya bikomye bbomu zijja. Bbomu zajja ne muzirabako. Bbomu zaasirika ne mbagamba zisirise. Eyali abatema ebijambiya, eyali abakuba bbomu yabookya. Ate bagambye bwe bati ne mu meeting endala bagambye bwe bati eyo meeting olwawedde eyo meeting olwawedde ne waddawo meeting endala ey'abali eyakakasiza nti omuliro gugende mu maaso. Eno Museveni gye yabagambiddemu mu balansi mugezeeko okubalansinga equation, mugendeeko n'embalala tufuneyo ekitundu ekinene embalala kye tukumamu omuliro. Kati nammwe ab'embalala ebirabo byammwe bijja, mbabuulidde wiiki eno. Ne waddawo ey'abali nga bano bakakwerege bo babagobye bamaze okwagira bawaddeyo Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka olw'ettaka, bagala kubba ttaka ly'Abaganda. Naye mu Abaganda mubategeera, naye Abaganda mubategeera bulungi oba temubategeera? Buganda mugimanyi. Kasita weetuli nze wendi nja kuba mulamu okulangirira emirimu gya Katonda, emirimu gya Mukama. Ngenda girangirira paka batabani ba Ebeni nga banyanika ku kasana ne bannyanula. Nze wendi abalala mwe mumanyi. Wazewo meeting endala ku ssaawa 2 yawedde ssaawa 6, yatandise ssaawa 2 ez'akawungeezi neggwa ssaawa 6 ez'ekiro, yamaze ssaawa 4. Yabaddemu Kandiho, yabaddemu Kayihura, yabaddemu Lwabwogo, yabaddewo Eri Tumwine, yabaddemu Muwoozi, yabaddemu Kayumba Nyamwasa ne Museveni. Kayumba Nyamwasa ow'e Rwanda ali Uganda. Eno ebyayo sangala biyingiramu nnyo kubanga byakutandika kuba Rwanda. Kayumba Nyamwasa agenda Rwanda. Kayumba Nyamwasa bamugambye abantu be bonna abali mu Central Republic, abali mu Angola, abali e Uganda, abamu bali Burundi bakuŋŋaane babayambeko bayingire Rwanda. Bagenda yingira Rwanda sawa yonna. Era n'abanjulira n'abagamba ne bamubuuza kikyalinawo, n'ateeka gundi ye ku mmeeza n'agamba alinawo dola eziwerera ddala wakati wa miliyoni 4.6. N'agamba bw'aba agaseeko ente ze. Okumanya musajja ali determined agenda kutunda ente ze. Yagambye alina ente nnyingi, alinawo ente mu bitundu bye Kiralamba oba Kiralamba wewa, Kiralamba Nakasongola Wabigalo. Yonna alina yente zonna zongera kati ku miliyoni ziri eza dola eziri wakati we 4.6. So ne bagamba bakuŋŋaanya abantu be okuva mu Central Republic, okuva mu Congo, Angola, so batandike badde Rwanda by all means. Kagame take cover. Nze nagamba mpagira gwe. Awo lwamaze wano Museveni we yabasabidde nga bavayo n'abagamba mbalala bakyalire ku mbalala. Museveni ye yatoye order babalansinga equation baleme gamba nti ebitundu bino ebyala bye bibonaabona. Then bwe bava embalala jjinja olunaku lwe lutannatuuka nkubuulira kati n'ebitundu bya Kampala, emirirwano gya Kampala mbabuulira. Naye bazadde mme lwaki temujja abaana bammwe mu bisulo? Nababuuza abaana bammwe bagenda kusoma, kakati mutukaabya maziga. Nabagamba temuzza abaana kusomera okusinza ku bye nnali mpulira mu meeting z'abasajja bano. Wabula mu mugamba bwe muti tukola nnyo, omanye ebisulo bituyamba ku baana, kakati gwe n'okola. Kati gwe n'okola ng'omwana ali ku kisulo. Waakiri okwata obukadde 2 n'omuteeka mu kisulo, n'ojja n'oconcentrating nga n'okola obukadde 7 okusinga okukola nga bw'odduka ewaka okusanga abaana. Mbabuulidde essomero lyakutte ne baleeta emmundu, ne bayiwawo emmundu nga tebaleese fireworks naka. Mulamu yagamba fireworks tazze.
tewali fireworks kuzikiza muliro fire brigade naye emundu zo zimaze okwetolola tewali akkirizibwa kugendayo ne bakuuma omuliro gwokye nga bwe bayagala. N'olwaliro tutuuse kati tunategeera baana bafudde bameka, temuli yafudde, biki ebyayidde byonna biri awo matankane. Teri yakuwa TV ze wakati zinnamanya nako tezirina na kyezikyogerako. Kati simanyi oba amagezi Katonda ge yatuwa gatuyambye oba tegatuyambye okusinziira ku biriwo. Mukama abawa omukisa. Ngenze mu politics. Politics olwaleero mutandikirewa ndabyeko olwaleero ku BBS telefina ne ku CBS ne kuki nti Hudu Hussein akivuddemu agambye bannaye sisobola kulwana na Katonda. Hudu Hussein agambye bannaye nze sigobangako kubabuulizi banjiri ku kkubo. Gwe Hudu Hussein oddanga muno omanyira abantu ate tebinaggwa vaayo wennyini kyogere mu katambi. Vayo ku mawulire oyite press conference okyogere, otherwise tukyakuliko. Odaba muno manyira wana abantu. Mbuno olw'okuba mubuulizi w'enjiri yayimiriza His Excellency n'amusabira mbuno bave ku kkubo. Mmwe bannayuganda senga tuyimirira nga tuli serious bana basajja tubasobola. Statement tagijeeyo girekeeyo Hudu Hussein girekeeyo. Wema mulowooza mbuno mwe bannyenensi. Ebizibu bya Uganda, ebizibu bya Kampala byonna biyimiridde ku babuulizi banjiri. Oddangamu ate tebinnaggwa. Enchanga bbiri, okwosa enchanga bbiri. Ffenna tugwere ku Victory Church mundeeba. Mwenna mugende, nakkiriza nange. Mugende ku Victory Church, muteeke Museveni ku agenda. Serwadane bwaba tiyamutaddeko gwe eddoboozi lyo liyiseemu. Bayibuli egamba bweti abantu baali bangi ng'olwokaano lungi naye Bayibuli egamba Batimayo n'ayita Yesu. Yesu yalondobayo eddoboozi ly'omusajja oyo n'abuuza mpulira omuntu ampita. N'ayimirira ne bamugamba abantu bangi nnyo abaleka n'agamba nina gwe mpulidde ow'ensonga. Ne bw'onooba omubeera Batimayo ogenda okowoole katono mugambe Mukama kima Museveni. Genda mu bye muteeka ku agenda gukiteeke ku agenda eyiyo Serwadda bw'aba takitaddeeko. Kati nawe Hudu Hussein yessaawa otegere nti tebatumanyiira wano, tebamalaga manyiira bantu. Ensi si yammwe. Statement girekeeyo. Bannange bannayuganda kambabuuze era kambabuulire. Kiki ekiremesezza ground? Njagala comparing ground ewaka ne social media. Senga awareness eri ku social media. Engeri gye twawamba social media space yonna twagiwamba. Era n'omuntu agenda okutwogerako asooka kutupreparinga. Either ne yeetonda gamba banaye kenkyogedde leero mpedde. Okitegedde? Bakimanyi nti waliwo bannannyini wano. Gye nalabye bwanika ku gundi ku CBS. Ku Lwomukaaga ng'agamba nti ateeka okufuga ku ggwanga after Kyagulanyi ninga n'okukyogera atya kuba amanyi yakyogedde atya nga bwasekaaseka nga bwe bamuyiraayira wula n'agamba leero bannange naye nange ndi presidential material bannange. Kituufu omusajja oyo presidential material senga abeera alimu amagezi naye n'okukyogera akyogera atya nga ne ku ground bwe babatiisa bannaye drone. Embwa ne bweyitawo gamba banaye drone yayiseewo ne bagamba eyombwa embwa nga yageje eringa drone ne drone yanona mama Anita Gundi yali bwetyo. Ojjukira bujukizi nti ebadde embwa ng'okutya kuddidde embwa ne kugizimbulukusa nefuuka drone. Kye batukola ku ground kye tubakola ku social media naye tutuule tulabe tuyinza tutya okukijja wano tukitwale wansi ku ground. Mulaba mutya kubanga wano wote balina kye batugamba. Mawu yagambye nkimanyi ndi omu ku social media naye kangezeeko kuba abaana bano emyaka 2
kangezeko nkubo bagone akimanyi tola genda muyambako okitegeera naye ekiri wano tutuule bannange oba tukole zoom meeting oba ffena tudownloadinge kakwenza software tugende kuba tekyetaaga visa tekyetaaga passport tekyetaaga kintu kyonna just software ffenna bukye ku makyanga ffenna tuli Uganda kutandika kuzuukusa bannayuganda balobedde mu ngoye mu mbuzi zakutudde ate bannange listen olunaku lugenda kukya mulabe ennyama z'abantu mu kivulu sigamba makeere ekivulu mu kivulu ky'ennyimba mugenda kukuŋŋaanya abantu bajja bagamba bwe bati tujja kusomba busombi ttaka okulijja mu bitundu ebirala tuzimbe wano olusozi tubayiweko buyiyi kuba bagenda kuba tebakyasobola kwawula nti ono gundi ono mukazi ono musajja ono mwana ono mulenzi mugende mu bivulu mbabuulira olunaku lugenda kukya nga muli mu kukalanga omusajja agenda bakalanga mbabuulirira wano sijja kukaaba ne bwe munabamu maama ebeni sijja kukaaba ate mulowooza nsaaga sijja kukaaba mwenno musaaga ebyo ebivulu ebyo wamma ŋŋamba bwe nti lwaki tetuddayo lwaki tetukola kyetukola awareness eno eri ku social media negenda wansi ku ground abantu ebintu babiwulira tubyogera tubibagamba sebo omuntu yeewuunya nnyo ng'essomero liyidde takimanyi nako bannanga amasanyalaze gookeza essomero kwegamba baagataddemu ggulo aga amasanyalaze baagataddemu ggulo kwegamba biraali bukyanga ebawe ebadde terina masanyalaze why yesterday why now nosanga nga omuntu seba abinyumya banaye amasanyalaze ge Uganda gagenze munayina awo nakuba waawo ekiboozibozi ani akulimba gwe bwe walabye aba street babadde mu panic nti omuliro gwokya komanda abagamba mwe mugende ku protectinga tewabazikiza tewabayingirayo lwaki buli we bookya mu bimotoka temuba mazzi lwaki buli we bookya ebimotoka bibaako ne issue biba ne issues why lwaki ekyo kisaana kubanga olina ebitabo ng'ebyakakwenza ssebo mwenno muddaawo naye mbuuza lwaki abantu bewaka baganya okuzuukuka okusooka byonna mbeebaza abazuukuse bo bazuukuse mwebali naye bali abaganya ozuukuka lwaki ffe tetukoze kimala be balina amatu nga tegawulira be balina amaaso nga tegalaba oba sebera omuntu akunyumiza waawo oguboozi eyo kanva eyo waliwo ekintu jjo kye batulazeeko ekyokuvunaana abamakampani oli ow'ogu kampani guno ogwatwala omuwala nakintu okumutwala ebweru ne bamugjamu ensigo era batulaze kati njagala okubabuulira ekyo ekintu kye bakola olw'okuba kiri nnyo mu mawulire kye kitambula baagala kukiziba okututereeza emitima nti ekibba ekisima mafuta kiwedde nedda tebakulimba njagala otunuulire elements zino bbiri musango kigo wali olabye omulala ng'omuntu avunaanibwa bamuleeta mu kkooti nga bamubiseeko ekikookolo kati senga abo abasibe batoloka omulamuzi abantu be yasomedde omusango abamanyi omulamuzi abantu be yasomedde omusango abamanyi kati senga bannannyini bantu abo bateesa n'abasibe senga bateesa n'abamakomera kuba e Uganda buli kimu kisoboka ne bata abantu abo ne bamuleetera abantu abalala abantu mu mannya g'abantu be yavunaanya abamanyi ne babakkiriza kati ekyokubavunaana kyabadde kiki mugaso kyo gw'okubavunaana nga tetubategedde
mugaso kyo gw'okubavunaana nga tetubategedde mu maaso okubagamba nti oyo mutabani wa Katongole egindi. Lwaki bababiseeko? Awo wennyini nga baakababikkako oguwayo ogulala ne gujja ne gugamba guti tumalirize okukakkanya ekisala bantu kiwedde kubanga tukoze n'ab'e Saudi Arabia tumaze okuyogera nabo ekisima mafuta kiwedde ate nga baatugamba omuwala yagwa ku accident ate bakkanyiza tebakyaddamu kusima gundi mafuta. Bulijjo bagamba abaana tebababonyaabonya, abaana be bagaana okukola. Muntu kyagaana okukola nga asasudde obukadde butaano agenda akole ate atuuke yagaana okukola. Bulijjo si bwe bagamba. Kakati ate bagamba misunderstanding ze zibaddewo n'enkwata y'abantu obubi yonna bamaze okugigira. Kati omwana bw'aba afunye obuzibu n'akuba e Uganda guno ogubiina guno gujja kukolagana n'ogw'e Saudi ekintu kiggwe ani akulimba. Kati bali be baabissa amaaso bagenda kudda bakole baddemu bakole ku bantu abalala kubanga ku mawulire tewabalaba, mu kooti tewabalaba nti kubanga bw'otuuka n'omusanga ku ofiisi omugamba gwe nsebo gwe wasima Nakintu amafuta agange nga tutte tugenda kunsima amafuta. Bagenda kuddawo baddemu bakole kubanga companies abanene ekyo baakoze public relation simanyi relations kutubika katambaala. Lwaki bo tebabatulaga? Nga ne Jamiru mukulu baamutulaga. Lwaki bo tebabatulaga? Why? N'omulamuzi n'akikkiriza amangu n'embiro ne baba nga bamaze n'okukkanya n'ab'e Saudi era nga bataddeyo structures ezigenda oyamba abaana. Mwebereremu ekisima mafuta kikyaliwo y'engeri endala gye bajjamu ssente ate first family yekirimu eyo last family eyo yali first family okuva lwe babba akalulu bafuuka ba last family buli we bayita wuyo kuba kati batambula na mundu bakyabasima amafuta tebinnaggwa. Sibagaana kujja bweru kukola emirimu gyegiri naye mubeere bagezi wawe muyita. Bagambye bwe bati anti ekikwe ekikukusa bantu kuba kati naye ekikukusa bantu gwe baasimya amafuta baakukusa mu kukuse batudiverting nga batujja ku kino yayita mu company erina gundi eki license erina certificate ogimanyi gwe era buli kintu bagamba oyo twamuwadde certificate bagiyita certificate oyo alina certificate gwe batwala mu lutobazi bagamba nazimbe kubanga alina certificate. No bagamba bane kugamba gwe bawadde certificate ye atusima amafuta ate olumalanga bagamba waliwo abakukusa abantu. Nedda gwe basima amafuta yayita mu company erina certificate jjajja bwagiyita temutu diverting nga kube bakukusa kubanga omuntu ayimirira wano n'agamba omuntu nti njagalayo omwana namumuleetera nga gwamuleetedde amumanyi najja nakukola n'agana n'okudda e Uganda n'agamba nze sidda Uganda neyeyongeza nga tiyayita mu bikampani byammwe. Mwabammwe mubaleeta papasire nga mumanyi mutunze mutima mutunze bibumba mutunze ensigo wabula olubakwata nga mutu diverting bakukusa abaana. Nakintu bakukusa mukukuse eyo kanveeyo. Ekibba ttaka n'ekyokya masomero bannange bye bintu bikyaliwo. Bannayuganda watali kulondamu obakki bannayuganda musituke. Museveni jjo yagambye abanyankole bonna bamala abanyankole bagaggawala abanyankole waliwo abalala bagambye bwe bati obeera otyo munnayuganda nga tomanyi Lunyankole kugamba ng'oli munnayuganda nga tomanyi Lunyankole. Uganda yaffe y'abanyankole naye mmwe balenzi mmwe kale nsirisi. Tulina omulembe omulungi ate tulina omulembe omubi. Ekintu okyogera olwa influence okyogera olw'ekinyumo naye ne kisigala ku likodi ng'abantu b'okigambye bagenda kubeerawo n'abaana bo n'abaana b'abaana bo
oli kisasulira wanudde nkubulirira wano olaba bali ababikola ku mirembe giri egitaaliko social media egitaaliko bire omuntu okola akantu n'akakwata n'akawanika mu bire waliwo omusajja yansomeseza ofuna eddaala n'owalampa bulungi bwoti n'oteeka ebintu byo mu bire aka vidiyo tekajja vayo kubanga abaana bakawanisa edda mu bire nkubuulira mujja kutubuulira omuntu ajja kufuna ensonga okuyiribya munne okukulaga nti Uganda si yammwe Uganda yaffe ffenna n'abatamanyi Lunyankole ate kati n'olw'ensonga eyo sijja duyigira ddala kati sijja duyiga anti yabamanyi Lunyankole kati sijja duyiga nga nkigenderedde sijja duyiga nekemanyimu ngenda keerabira sigenda kuddamu ddwogera n'olutono lwemmanyiiko ne lwe simanyi sijja duyiga kandaba oba Uganda si yange kandaba oba nze sina siteeke mu Uganda mugenda ne mukola ebintu essaawa zino tuli mu kwerwanako kugogola Western Uganda okakasa abantu nti siffe tukirimu olwaleero nfunye info abaana abavubuka ab'omu Western Uganda babawamba ku mpaka okubatwala mu iso kati babatuwamba ku mpaka okubeyingiza ebitongole ebikuuma ddembe ku mpaka pandagaali yennyini ne babatwala ku oda ku mpaka ne mutuukayo ne babatendeka ne babasomesa bagenda bakukyusa mpolampola obwongo abaana babayingiza mu bintu nga baali tebabyagala ne babateeka mu drone ne babagamba mugende babateekako omuntu ogu abeeranga supervisor ne bagamba tugenze kuwamba mutabani wa Katongole njagala mu mukube be baaleeta nga bamanyi nti bantu ba NUP ne bakugamba kuba oyo omuntu kati ng'oli supervisor yakutunuulidde agenda kulopa yeeri nti ono ye yagaanye okukuba kati bakwatira omuntu nga bamutwe n'obuuza bano abantu balina mutima ki bambi nga n'abakuba tebaagala kukuba bakuba lwakuba babakaka eyo information ngifunye mu Western Uganda abantu babayingiza mu security forces ku mpaka babatuma okukola ebikolobero ku mpaka eggwanga lyaffe balyonoonye nammwe abali ku mwenge mulikakaneko mulyonoone olw'omwenge kati sijja duyiga ate erinnya nja disigaza sijja duyiga tulabe His Excellency Kyagulanyi yayogedde ekintu yabadde ali eggomba waliwo abansabye emmundu mwokubawa ennamba ne mbateekayo nga mbawadde ennamba saba gundi ennamba za gundi ezo ennamba muzitereke zijja kutukolera His Excellency n'olwaleero bakizeemu bannange bannayuganda basaba emmundu naye mmwe mulaba ekiri e Russia musoke mulindeko okusaba emmundu era babagambye tewali mmundu bannange tewali mmundu tusoke tukole gundi kyegamba emmundu tuzisobola tetuzitya tetuzitya emmundu ekyo kyo tebakikulimbanga mubazitya siriimu wamagga obulira jo batugambye mbusali musale bamukuba amasasi 8 wali yagajjamu vitamini yenna atambula bwati atambula alengejja atambula ne yerinda nakonga yereseeyo emabega nagamba banaye sali musale nga muleseeyo ne yerindako ekitundu n'akirindako yenna alengejja bamukuba amasasi 8 naye muganda wange asobola okwekulembera ate n'asemba n'emabega muntu omu kati temututiisa na mundu ow'okufaafa atali wakufatafa naye mundu teziriiwo lwaki tetusooka ne tukola binno ebya constitution lwaki bitulema lwaki tubivako nga tetunnabimalayo tusooke tuyikeko ku kkubo tumaleko omwezi tumanye nti bannange tugezezzaako ne tumalako omwezi mulamba naye omusajja atulemye kakati awo kisigadde kiki tugende awo ne bwe tugenda tubeera batufu naye tetunnamalako yadde ennaku 2 bino ebyabamukaaku bye bakola bamukaaku bajjambu nno bazze okwekalakaasa ne babakubamu awo tiyagase mukaaku kyava ayita banne nabagamba banaye tusooke tugende tuli ekyemisana tusooke tugendeko mu mawoteri tuli ekyemisana bwe tumala ekyemisana tukomewo mbulu bagenze kwekalakaasa ebyo babakubirawo ku Uganda usiye nono omusajja ono yali gundi wobote wa UPC olala otunu ne babakubawo kati ya gas ka pink ne bagamba mama eno chemical ng'erumya enjala
musoke mutulinde ko tuve mu lanji lubega mukakusebo nga bakubye suuti doga mumanyi katumala okuva mu kyemisana bannange musajja baddanzisi ate baakomawo bagenda okujanga poliisi esazeeko street zonna okwo kwe kwekalakasa tusooke tubaleko kukuba weeks 3 mwezi tubatwale batutwale naye bannange musajja aganye buli omu akkirize nti n'ekyo kiganye nkugambye Kudu Hussein twamusindikidde busindikizi kigambo ali ku mavivi lwaki tetusituka wabula sebo musaba mundu nkuwe mundu omusajja akubogolere ba emundu ogisuule wodduke eyo bagitwale tuyina ntono tuba na ntono Museveni yatandika na 27 bamakinga sure batandika na mundu 7 bamakinga sure to gwo 7 gwo weguli ne bwegugwamu amasasu wabula gwo gubeerewo okitegedde gwo gubeerewo naye ngene nkuwe mundu omusajja kukanga ogisuule wodduko jeje mama siba gisula nzigo babadde bakute ayayayaya eyo bagitutte olwo tusigaze mmeka mundu musoke mwindeko zireka mufumbira agambye mundu teziriiwo sawa zino mundu teziriiwo sawa zino kati simanyi gye bunaazibira naye kati sawa zino tewali mundu tusooke tukole constitution kyegamba constitution etugamba ki constitution etugamba ki His Excellency Kyagulanyi yagambye tetusuubira parliament okutuyamba parliament ejja kukola ebya diplomacy biri ebya policies naye gwe okukujja mu mbeera okujja nkugambye okuziyiza omuntu akubba ettaka n'abakoba okubba ettaka oyina kuyimirira mu n'abakoba Museveni okunyaga ettaka oyina kuyimirira mu Museveni. His Excellency yagambye bwati abo bantu temulowooza mbu Museveni musambwa temulowooza nti omanyimwe Museveni alina ekintu kye yabayingizaamu. Museveni yatuyingizaamu ekintu mbu simanyi yafuuka enkima mbu simanyi yafuuka embwa ani akulimba munafuuka embwa. Museveni muntu nga ggwe alina ebimulemye alina byalowoozaako nebimula kyovula baakozesa nnyo ssente akozesa bakiwanda nkugambye yakozesezza bakiwanda mbu okunafuya kabaka oba okumutta naye era be bamu bagenda mukyaza mu BBS telefayina kiwanda ajje mu CBS telefayina atuule era akyogere awangale ayisa abasajja kabaka nga mu meeting yagambye Ssaabasajja kabaka afe. Nabagambye kino sikyogedde kuba tukyalumbuye yakyogedde nkyogedde kuba kulada zange kyazzeeko okitegedde. His Excellency yatugambye ebyo bye mudda bakututteko ettaka gwo badde osula mu nnyumba yo ennyumba yo gyobadde osulamu bagimenya bagitwala paramenti. Madamu Sadolini tuyambe. Madamu Sadolini eyiye bagitwala kwegamba yave mu yiye ajja ataase ggwe oba akuweeka ekisenge ewuwe. Madamu Sadolini ali mu mirembe. Madamu Sadolini be bamu be batubonyaabonya alemeddwa kyogamba Madamu Sadolini ayinza okikasa ng'omusanze mu biseera bye eby'eddembe nga amagezi teyagalese waka. Omanyi bwe baba nga bajja mu paramenti bagalekayo n'omusange wakanga amagezi ge yagambadde n'omubuuza nti Seggirinya yatema abantu. Madamu Sadolini ayinza okugamba nti Seggirinya yatema abantu wabula ekyo okukikolako awo mama wa Seggirinya obukadde 5 omukyala 5 mukaso wa nnyana 5 bukadde 15 musirike wamma musirike eyo ye solution. Oyo yinza omukubira endulwa gyakutaase. His Excellency Kyagulanyi yatugambye teri agenda kutuyamba ffe tugenda okweyamba which is very true. Abaana ba Isirayiri bwe bali beerwanako bonna baasituka lumu. Moses yabakulembera bukulembezi. Golowooza ebiseera ebyo gwe tewali woloole. Olowooza gundi ebiseera ebyo tewaliwo gundi. Wawulirako abagamba nti Moses kati bw'oba otuzzayo waka tufunireyo nno n'ebiroole kwe tupanga embaata zaffe. Ye kakati tugenda bameka. Buli loole genda twala bameka.
twagala ziroole mmeka awo ab'ebibalo batandikirawo okujja buli roole bantu 6,333 tayimuzi 3 ezo kakati buli roole ya bukadde 7 kati bukadde 7 tuli abantu kakadde tayimuzi kati ezo roole 46 kati je emitwalo wawulirako nga babibala bakera bukumacha bonna ne batambula Moses abayambako nga batuuse ku nnyanja myufu kujawulamu Moses abayambako ng'ennyonta ebalumye talina gwe yaweeka ku mugongo gwe wawulirako gundi omuntu omu yagambye naye banaye tusome bulungi Bayibuli sisomangako Bayibuli nga Bayibuli egamba nti awo Adamu naweereza Eva transport ffe lwaki tebawa transport nga Adamu ye teyaweereza transport n'omukyala n'akomenti nga wansi anti nange siwulirangako nti awo Eva nayoleza Adamu engoye ne bannange social media n'amufumbira kugamba ngo nalinga agamba bwe nkwoleza n'enkufumbira mpeereza transport kati ebitaaliwo ffe twabireeta kati ebyo mubigumire sigina mu bintu bitawandiikibwa mu Bayibuli naye wulira Musa yabayambako ku ebyo bye batasobola ennyonta ebaluma we bali tewaliwo mugga tewaliwo ennyanja tewaliwo mazzi gatukula yekka yasobola okukuba mu lwazi mu jjinja ne muvaamu amazzi kuba kamulira mazzi mu jjinja ekyo kyasobola naye tebatugambangako nti awo omwe yali akooye n'amuweeka ku mugongo mayiro 7 nedda instead ate ye Musa emikono bwe gyalemererwa ejije gye baawanika olunaku lulamba ng'ejije gikooye n'afunayo abasajja eŋŋwaŋŋuli 2 Akirewo Saidi ne Wamutwe Saidi ne bawanirira emikono Bayibuli egamba enjuba neegwa Isirayiri neewangula naye Musa talina gwe yaweeka ku mugongo wala mumwagala Musa gye ano n'abeeka mwoki abatuuse addeyo ano n'abeggomba abatuuse addeyo abeebuwama abakime wamu osooka nga bw'otandika kusomba sooka beebuwama gwe bw'osalangawo wamma ng'otandise basomba sooka buwama yosooka ogitaase omanyi sooka otaase buwama kakati awodde kubeeka mwokya ekyo onnyambanga n'okinkolera bwe baba nga baganya otambula yatugambye tewali agenda ffeffe nnyini tusituke tuyimirire mu basajja abo naye mmwe bannange ne mumala musituka olunaku lumu ne babalaba naye gwe njagala olunaku lumu osange oba pusi ogitaayize ogiremesaawo okuyita bwetakutwalanga misinde nga siyenze oba enkoko obukoko naye gwe yeekyawa siba esobola okukubamu ebigere ng'ebi enkoko sekoko ojja ayita ku sekoko ng'oyambadde lwedi sekoko ensajja oyambale lwedi ojja kulaba sekoko eyinza okukugoba emisinde nga ddala owulira bwekukwatako ekumize senga musobola okuyimirira ne mukangabala abasajja mmwe ne bakazi mmwe mwanditegedde nti ekyo ekigavumenti kinafu mbabuulira abasajja batuula obufofufu banoonya lumbuye naye lumbuye alina emikono emeka lumbuye alina amagulu ameka lumbuye talinga ggwe gobolaba lumbuye alinga ggolola agobolaba lumbuye alinga ggolola gwe bwalabika kwenza yenkana atya bwalabika kamba buye mulemeddwa ekintu mmwe mulina ekintu kimu mmwe mwakwata ekintu kimu nti buli muntu alina Goliyasi we owange oyo Goliyasi naye ne mwerabira nti buli Goliyasi aliko Dawudi we Goliyasi yalina engalo 9 Goliyasi yalina engalo simanyi 6 simanyi 8 maama laba Goliyasi wabula mufokasinga ku Goliyasi temufokasinga ku Dawudi buli Goliyasi alina Dawudi we buli Goliyasi alina Dawudi we wabula mugamba maama Goliyasi yali alina Goliyasi mbu yali alina effumu olunyago lwokka nga luzito wa kilo 10 Bayibuli emunnyonnyola awo olunyago olukwata bwato olw'effumu ogw'omuti ogwo ekyuma kyokka kye bawanga mu ffumu okitikka ku 1,200
Goliath gwo mumanyi kati mwena mwafokasinga ku Goliath. Museveni hey Museveni buli Goliath wali ye kalakasa we kalakasa nga ka Daudi tekanajja. Buli Goliath aliko Daudi we nga buli Daudi bwalina Goliath we. Kati gwe gwamanyi wogwa Goliath atiisa na maaso, Daudi ali mu action. Wano mu maaso Goliath atiisa naye Daudi bwayimirira wa action ate mwe kambabulire mugume emitima. Daudi lwe yakuba Goliath si lwe yamukuba. Si lwe yamukuba, yali yabikola dderi emabega. Kati okuva lwe babamanyiiza mutuule akawunga kajja, mutuule emyoga gijja, mutuule gavumenti ejja. Ebyo bye bibalemaza, yabalemaza abitegedde, yabalemaza akimanyi. Ffe taata yatukola bw'ati afande Katongole nga baleese eddembe ly'abaana. Olwo nga abaana ku kyalo bonna bawaganyadde, bagenda ku polisi ne bawaabira muzadde. Taata yatuyita n'atugamba twali bangi ebukunja mukyagwe yonna nazaala yeera abaana. Ffenna yatuyita embaale eyo nno waliyo nandutu. Ffenna yatuyita n'atutuuze waka n'agamba omwana wa Museveni fuluma. Gwe bamanyi oli mwana wa Museveni tebakukuba oti. Nyumba yange yattaka. Genda wa Museveni omugagga akukuze gye batakugambako. Bw'otafuluma leero n'osigala wano oli wange nja kukukuba. Owa Museveni fuluma, waliwo yafuluma. Kati nga bw'atandika okukuba endagaano twagikolerawo yali yakuttaka, si ya buwandiike. Kuba ffe twakkiriza mu nti yatukube. Era ebyana byayonoonekera ku kyalo obisanga twenkana nabyo byonna byakwerega Dawire mpaka veera kabitanaawo. Nze mpaka veera ngende anti mwagaggawala. Anti mwe mwasoma bw'owira gwe bagamba nno yasoma. Bane Katongole yaweerera omwana. Sebo wire yasoma. Naye za English, you know za English? English? Naye bw'odda ku kyalo batiisa bagamba bane Katongole yaweerera abaana. Taata yatugamba wa Museveni fuluma. Genda n'atuzukusa ku 9 musabire dakika 45. Muno buli mwana onyenkumbi ye anabe maaso mugende mu nnimiro saa 11. Obudde buki oli ku lubimbi. Kati kwemu kitundu dduka ku luzzi. Va ku luzzi n'abagenda kusomera. Okitegedde? Kati ne ku kyalo n'okukolako ebyana bya Museveni. Ebyana bya Museveni munnange eddembe ly'abaana. Eddembe ly'abaana. Kati biri awo byakweregadda. Museveni yatuonoona as a generation ffe yaffe yagireeta bw'atyo. Ddembe ly'abaana, ddembe ly'abakyala, ddembe ly'abaana. Eno tukwerega wabula afande Katongole ejjo yagamba wa Museveni fuluma. Daudi lwe yakuba Goliath si lwe yamukuba, lwe yataagula empologoma lwe yamanya nti kakati ayikaani. Lwe yataagula empologoma lwe yamanya nti kakati kiwedde. If I can kill the king of the jungle. Tata yampeerera ku kyalo bamanyi bulungi. Era beera we ku lw'abeebuwama n'ekitundu ekyo ngenda kukola episode nga za luzunguluka. Kubanga nja kudda wano ngambe mbuno saasoma ng'omusajja yampeerera. So English is a good. If I can kill the king of the jungle, now I can kill anybody. Ayimira mu maaso gange. Bananga ebintu ebyo byabatuwe. Government tuyamba otuweeyo. Government tuyamba otuweeyo. Iya akanya basuubiza ngenda bbawo emyoga. Ngenda bbawo emyoga. Lwaki sibawa myoga? Kati lwaki mbasiba wa myoga? Kati sente weeziri. Lwaki mbasiba wa myoga financial year neggwako. Kakati emyoga gye twagamba abavubuka kuluno bagifune. Gw'okanya kuwulira ebyo byo bikuyingira. Naye bakugamba nti situko gende. His Excellency yagamba bw'ati, bannange temukwata ccolo. Ekyo yali agamba ffe. Temukwata ccolo. Tugoba alina akatiba tatusuulira ccolo.
yali agamba ffe be bamma era yakyogera mu lulimi abalala lwe bataategeere. Olumu abayigiriza wano mu kino ekitabo baabuuza Yesu naye gwe kyova ng'osomesa engero lwaki n'agamba waliwo be saagala bategeere, waliwo be saagala bategeere ekyolo, saagala bakitegeere ekyo kubanga nkibuulira mmwe. Yesu yagamba bw'ati mmwe muweereddwa omukisa nga mmwe abali wano nga mmwe abangoberera agenda okugira muweereddwa omukisa. Yesu ku tayimu ye bwe yali asomesa yagamba abayigirizwa mmwe ne ssuula yennyini muweereddwa omukisa okuwulira ebigambo bino kuba waliwo bannabbi bangi abaasookawo baabalijja nga baali babyetegekera bampulireko nnyimirireko mu maaso gaabwe nga mbisomesa naye tebaafuna chance eno mmwe mugifunye muli bamukisa. Abo baali bamukisa okusinga Moses, baali bamukisa nnyo okusinga Eriya ne Elisha kubanga baali basuubira. Isaya yalanga Yesu n'alowooza nti oba alimulabako, teyamulabako. Yesu n'abagamba muweereddwa omukisa okuwulira ebigambo bino nga mundabako. Mmwe bantu mmwe muweereddwa omukisa aba generation eno okumanya Museveni ky'anaakola enkya ne mukirinde enkya ne kituuka ne mumanya nti essomero alyokeza nga nabaddewo sawa mwenda ne mbagamba ntegeddeko waliyo omuliro ku bbiri ne gwaka naye ne musigala nga mutudde. Ne mbagamba meeting eze bagenda batema ebijambiya ne baabibatema, ne mbagamba kati bomu ne bazibakuba, ne mbagamba kati gundi ne bazibakola ne baabibakola. Muweereddwa omukisa naye era musuule no mwennyini mwembasomesa Bayibuli egamba Yesu yasomesa awo no politics namuvudde mudda kati ndi mu kigambo kya Katonda. Mukama jangu okosomesa oyigirize mu linnya lya Yesu. Amin. Kulira Yesu yafuluma najja asomesa olugero lw'ensigo. Nagamba omusizi yafuluma nasiga ensigo ezimu nezigwa kutaka ku lwazi ku mabbali g'ekkubo mu maggwa ne kutaka eddungi. Kakati munnange Yesu ne bamubuuza kati bannaye lwaki ebintu ebyo byogera mu ngero kuba kati tetubitegedde abantu tebabitegedde. Olwo yo lwamala okugunja byogera nakkirira n'atema. Atuuke abayigiriza ne bamubuuza naye abantu bati tebategedde byoyogedde. Ebintu byogedde lwaki oyogera mu ngero? Yesu nagamba mwe muweereddwa omukisa. Aba abantu be mulaba nagamba bw'ati Yesu. Olwo olugero Yesu natandika okulubannyonnyola naye yali tannabadduba nnyonnyola n'agamba bw'ati ebigambo Isaaya bye yalagula bye yayogera tebibatuukirirako ab'omulembe guno birabika bibatuukiriddeko nti balitunula naye nga tebeetegereza nga tebalaba nga bawulira naye nga tebategeera ng'ebintu babitunula ne batabitegeera. Isaaya bye yaboogerako tebibanga bibatuukiriddeko ab'omulembe guno. Yesu yekisomesa mu Isaaya tujja kugendayo. Tujja gendayo. Ulira nti birina amatu naye tebiwulira. Yeremiya Isaaya birina amatu naye tebiwulira, birina amaaso naye tebiraba, bitunula ne biteetegereza. Tujja wano ne tuwogera ebigambo tikyalumbye nayogera ebigambo abantu bonna ne bajja ne boogera ebigambo ne tubabuulira naye abantu emitima gyagaana babiwulira ne bagamba kozi waliwo n'omuvubuka yagamba ne bagenda kwokya amasomero. Ne Museveni tasobola. Kati abayo kyagaaki. Kakati olwabayo kyagaaki. Kati olwabayo kyagaaki. Kati Museveni atukube ebbomu, mumanyi Museveni gye yatujja. Museveni atukube ebbomu. Kati wabasiya zibakuba ani azibakuba? EDF. Bukyanga bagende Kongo wakawulirako nti basaba EDF bameka. Bukyanga bagende Kongo ng'oggyeko abakongo ng'oggyeko ba citizens bakatayo abagundi bameka bakawambayo emmundu mmeka bakawambayo emmundu kati kenkyogedde bagenda kugamba tubasuuziza mashini gani ezisuubirwa okuba nga za ggwanga lya Russia ate waliwo n'obulala obutonotono bo bulabika babujja Irani bakulimba tebafunangayo yadde akambe wabula batugamba basangawo laptop mu biseera by'enkuba ng'enkuba etonnya nnyo basanga laptop nga n'okkola ekola mbunga n'okkola ekola eriko ne data yenna kyabatwalira bagamba bwe baatuwulira nti tujja ne badduka ne beeyongerayo naye bwe baatuuka mu nkambi ne batugamba bwe bati abasajja bali connected laptop yino bagisuulawo
bwe batuwulira bagisuulawo ne badduka ne bagenda ng'enkuba bulijjo efudde embaba tugamba bati enkuba etulemeseza okutuukayo amangu era kyetuvudde tusooka tulima amakubo go tusooke tutuuke mangu ne basanga laputopu mu kibira ebweru bwe wati mbunga laputopu namuku eriko n'omuliro tegwaggwako ebyo nga nange mbitwala wali owuliddeko nti abasajja tubasuuzize emundu bweziti kati nga nawe gamba kati nga Museveni atukuba bomuzaaki Yesu yagamba balina amatu naye tebawulira balina amaaso naye tebalaba nagamba naye kibi kituukidde kuba mulebe nagamba abo abantu mubalaba abo nti emitima gyabwe gyasavuwala dda ne bw'obagamba tebawulira waliwo omuntu ng'omutima gwe gwasavuwala guwulira Museveni omutima gwe gwasavuwala ayagala ssente mu bubaka bwe twasomye eggulo okwagala ebintu omuntu akimanyi nti Museveni kati sokolaba omwana gwe baleese kamwokya laba Kakwenza mutabani wa Nadduli omutima gwasavuwala n'agamba bw'ati Kakwenza atulageko ku mugongo akakaveera yakagirako Uganda yali adduka Kakwenza ddiiru ye gye yali ayagala yo yamaze dda okuyitamu era akaveera yakeeyambula olwagenda mu bazungu gundi Kakwenza yawona Dokita Nyanzi kye yavudde yeewaayo n'agamba nedda anti mwagala kaveera ate katate mugamba naye naye ze amastibisa musingi no zamaza za sana ate omwana akule wa mukadde we nabagamba nze zipu yannuma ate nadduka wani mama zipu enkute ndaalidde nadduka wa mama zamami izi always zamami zamami remains zamami oba olinga Kakwenza oba olinga ani zamami anti mwayagala kulaba akaveera ku mugongo mutabani wa Nadduli ddamu oyogere nti Kakwenza alina akaveera mu mugongo emitima gy'abantu abamu gyansavuwala kati njagala ndabe ensereko kikyagenda okwogera ku Biraali nsereko omuyisiraamu njagala tulabe oba yazzeeyo nadde oba teyaze ayinza n'obutalinyawo abantu abamu Yesu yasomesa n'agamba emitima gyabwe gyasavuwala omutima bwe gusavuwala bw'otunuulira tolaba ekintu okiraba naye nga tukimanyi amatu ne gakiwulira ne gatakisengejja kwegamba gw'owulira buwulizi bigambo byogerwa tosobola bitegeera tosobola bisengejja kubanga omutima gwasavuwala abakulembeze b'Abayisiraamu awo musajja oyo adamejinza obuyisiraamu naye osanga abakulembeze nga basirise ab'Abayisiraamu naye mbuya senga wabaawo omukolo bannaddiini mwenna ne mugamba tetugenda linnyayo Museveni atwala abachwezi basabe abeereyo n'abasamize be mwenna mugaane sebera ono oluga kibuli bwata alinnyayo ngo gundi yatwala omutwe ono wa Iso nkugambye omusajja wa Udi Kampala wa Iso ani mubajja nga ye mubajja ayambala amajoowowo ng'ateekamu nga yagenda asaba ye Museveni kyayagala kubeerako munnaddiini gwe bw'ogaana nga Kayanja agenda gwe bw'ogaana nga Serwadde agenda tebabula ku mikolo balinga soda naye omusajja ku damage gy'akoze Abayisiraamu mwandibadde mukyasobola okugenda ne musaala ku mikolo gy'omusajja oyo mwe bajjemu enjala mwe batunguddemu amaaso mwe bakubye amasasi mwe babuzizaawo mwe mujjudde mu makomera naye bali abakulembeze emitima gyasavuwala Yesu yagamba abo basavuwala dde emitima kyova olabanga nebyenjogera basigala tebabitegedde naye mmwe muweereddwa omukisa okubiwulira kubanga Nabbi Musa yayagala atuuleko wano nga mbisomesa teyasobola tasobodde kubiwulira Musa muli bamukisa okubiwulira mmwe muli bamukisa okusinga ab'ekinaana abatamanya nti Museveni yali asobola okutuula okutta abantu ng'asse kitaawo ajja n'agamba bambi kitalo kale ate nabadde wano eggulo ninjogerako ne muzeeyi nga mubasaba mujje tugende kati obote ndowooza yategedde nti nazzeewo kiyavudde taatawo kati singa mwazze ne tugenda tuprotectinga taata
Abaana ne beegatta ku Museveni ne bagenda bamukubira emmundu ne bakube emmundu. Jita bamuwamba wa myaka 12 kaakati ali wali ayinza n'okuba tannaba kulya kyamisana. Jita agamba simanyi ye yawamba ani, simanyi ye yawamba gundi, simanyi mbuno n'akuba Kaluma n'agenda e Bibia n'akkirira egindi n'agenda e Rwanda n'akuba n'akomawo n'akuba Kisangani, simanyi Kisangani yonna twamukuba ne tumuteeka ku ttaka tugenda tukubago ne tumukuba. Kati ali wali tannaba kulya kyamisana. Jita tannaba kulya kyamisana. Naye mmwe muweereddwa omukisa okumanya nti ku ssaawa 2 Tikyalumbu yagenda kujja babuulira ebibaddeyo musigale nga mubiwulidde naye nga temubitegedde. Enkya bituukirire mubirabeko ng'essomero libengeya nga nalyogedde ku mwena ngamba bannange waliyo omuliro, waliyo akatale akagenda okujja 40 nabagamba 40 munyambeko buyambi nange ngenda kulwanako nembeerawo bannaye transport lwe yambula agenda. Nawulira simu yiwu kona kahwerewo kahire kona konze what naye kati nomala otuukayo ne bagamba abeNRM muyimirire wano, ab'egindi muyimirire wano. Gwe bayokeza ebintu omusanga yakunga bannange abeNRM tudde wano, bannange abeNRM tusembe wano, mu abeNUP mutuveemu nga bamwokeza ebintu. Nojogenda ku bode erego baabokya ne babagamba nammwe abaafisse mwe Katonda yabayambye buyambi mujjewo obuyumba bwammwe tetubaagala wano. Naye kati n'obasanga n'obagamba mmwe aba NRM RD sajja mama nga bakulabako mu kakofira ka NUP. Bwe NUP tuveemu, owe NUP dderi tuveemu wano wabe NRM. Ate olumala ne bagamba gavumenti tuyamba omuliro gwatwokya, birina amatu naye tebiwulira, birina amaaso naye tebiraba. Ekyawandiikibwa ekyo kinkoze bubi okutuukira mu byawandiikibwa ebyandituukiridde Uganda ekyo tekiriiko, kubanga Mukama atuwadde ekisa okutegeera ebyama. Yesu yabasomesa n'abagamba muwereddwa ekisa okumanya ebyama by'obwakabaka. Bino bye mbasomesa n'abagamba kakati mmwe nammwe leka nkibannyonnyole. Omusizi yafuluma n'asiga ensigo. Waliwo ezaagwa ku ttaka ku lwazi nti omuntu awulira ekigambo n'akikwatirawo. Naye Bayibuli egamba nti olw'obutagumiikiriza bw'abonaabonamu katono n'okuyigganyizibwa ekigambo ne kikala. Basajja mivule bamukwata munno olunaku lumu n'agamba bw'ati bannaye waliwo emmotoka wano ennonye ndaba wano weeri naye tulina okulwanirira eggwanga. Bannayuganda tulina okulwana mukye muba mukola musigalewo nga musheyalinga nze ngenze bagenda kuntwala naye mubeerewo tewali kutumanyira eggwanga lyaffe konze kale basajja mivule nga namugoberera dda kuva ku kaboozi ng'agenda bwe yakomawo ng'agamba banna Abaganda nga muli bazibu mukimanye yanneeyimiridde mu Nyankole ate Omunyarwanda nandetera omukyere ogulimu enkoko. Omunyarwanda nandetera omukyere ogulimu enkoko nje yonna ku 2 Sirya. Abaganda sibalabako era Abaganda muli bazibu. Gashumba ye yanneeyimiriridde omusajja yampadde omukyere ogulimu enkoko. Omukyere ogulimu enkoko gwatwala basajja mivule n'alyoka avuma Abaganda nga yatugamba muti muvaayo musigale nga mugumye nze bwe kiba kisaana nfe eggwanga ligire mufunye saddaaka ey'okubiri ku Yesu nfiiririre Uganda. Yagamba omusajja nandeetera Omunyarwanda nakuwa omukyere ogulimu enkoko. Naye mmwe bannange musaaga Yesu yali asomesa. Yesu yagamba bati olw'okuyigganyizibwa abo bo tebawangaala kuba emirandira tegyasimba abo nga bawotoka. Kati ate mulabyeko leero agambye bw'ati ekyanzija mwe NUP n'engende wa muhoozi ono muhoozi nga mulabamu empeki naye engeri omwenge gyagunywamu ennaku zino n'abamwetoolodde ate bannange obunnanfuusa obuli ewa muhoozi naye kati musuddewo. Nze njagala kukolerera ggwanga. Nze basajja mivule ndi wa ggwanga naye ne wa muhoozi nvuddeyo. Eri Wakyagulanyi waliyo abantu nga babagwagwa nenvaayo
naye ate ekiri wamuwozi omaze kati ate wa Kyagulanyi asinga. Yesu yagamba waliwo emirandiro egibeera nga olw'okuyigganyizibwa kubanga bamugamba bagenda simanyi bamuwamu ekimotoka ekitalina kaadi bakitwala n'agamba mbuno yakitunda bakimuggyako awo yavugavugamu awo basajja mivule ne bamuwa pisito n'agamba bw'ongobeera nga saakuyise ne besasi tolina wewaaba nsoma ne mugwanga noonya Kyagulanyi besasi mu mutwe n'obwongo busaasaane naye bannange NRM muyina ekizibu mubadde mukyali ku Kampala Shadraka mwamulabye naye banaye mugenda gobaani mulekaani Shadraka n'abasomesa bagize mulayini kulonda Shadraka naye banaye Kyagulanyi naye ate naawe watujjira ate oyo ye tannafuna mujoozi gwa Beckham Namagembe ye yafuna ne mukulu we Shadraka ne Suubi tebannaba naye ne headmaster yayingidde mulayini ne bamugamba headmaster oli mwana kiki abaana be balonda nagamba kozi mbadde manyi bino bya noopu naye bannange mukama eyo family mujesonyiwe nze nasalawo family eyo buli kyekola nnyumirwa n'ekinnuma nange making sure nti nseka era nsanga mwemwetuka Beckham yatuwadde nange mpulira nga essaati eyo Beckham nja kujambalamu eyo ya Kampala bireme kunnuma konodda mu gaapu we bikulumira ofudde kuba kati ate Museveni bagenda kati muwoza alina kuleka Kampala kuba alina kuleka Solomoni omuzibu ye Shadraka omuzibu kaluba Kampala mu bunyabunya waki musajja watusibya alinako ate waliyo Suubi nannyini nuupu Suubi ye mumuleke Suubi ekifana nga bwolaba Zedduliga Suubi mumwerinde asirise eyo family nze nasalawo buli kyekola nkinyumirwe nze sinagalumwa mutima it's my duty to protect my heart sigenda kwabika pannange headmaster bamugobye mulayini nagamba nange mumbale ne bamugamba nedda ssebo kana kaluluka abaana neyesimbye ku Shadraka najjalundi naye bannange kakati awo simanyi oba iso kati ate ebalaki oba kati iso ebalaki bagenda gamba bwe bati Shadraka yafunyisizza headmaster olubuto headmistress abaana bakyagulanyi bagwenyofu omwana yasitukidde mu English teacher Shadraka bamuwadde sasipe kiki bamukutte ne doosi baasa bamukutte ne kuuku naye bannange mulabye era bannange yisimula ekisasi muli bakufa mbabuulidde wamma Yesu yagamba bw'ati tuddeyo ku njiri birina amatu naye tebiwulira najja ne mbagamba temuza abaana ku ssomero oli nangamba wire bulijjo ebintu byogera byonna mbebalamu amagezi naye kuwatuuse ku kyokuza abaana ku ssomero nalategedde obutasoma buluma kwegamba oyagala n'abaffe baleme kusoma nga gwe bw'otaasoma kyokka nze ku kyalo bamanyi nasoma gw'ogamba saasoma si bwe kiri kati genda ku biraali genda ekawala ku Good Times genda wali ekawempe ku Good bikoze bitya Christ biki genda ebusoga sabagamba nti ngenda babamba waliwo mwana ya comment nze ku NTV akawongeze leka mutabani wa Katongola alagule nga byalagudde bituukirira ningamba banna kanve mu kifo kino tujja kuyongererako awo ennyiriri sizisomye enzogedde bwogezi tugenda kuddamu ekyawandiikibwa ekyo nga nfunye obudde obulungi tuddemu tukisome nga Yesu asomesa Yesu n'agamba ab'omulembe guno mwesiimye okumanya meeting gye baatuddemu ne tugibabuulira ne mugiwulira ne mutagitegeera enkya ne bituukawo ne mubiraba still ne mutabyetegereza ne musigala nga mu Buganda mukyalimu NRM mu Uganda mukyalimu NRM mu basiraamu mukyalimu NRM mu bavuzi ba taxi mukyalimu NRM mu batembeyi mulimu NRM mu babodaboda mulimu NRM mu baana b'essomero mulimu naye bannange wa watali nkayana mu b'ebibanja mulimu ab'NRM
omuntu akyasobola okufuna ekizibu n'agamba Museveni nyamba, gavumenti nyamba. Mu bavuzi b'ebigaali mukyalimu, mu banyankole mukyalimu NRM. Mukama nkwebaza kubanga otuwadde ekisa okutegeera ebyama Yesu bwe yagamba. Ab'ekinaana bandyagadde okubimanyaako ne bamanya nti Museveni yabasalako emitwe. Ab'omwaki oli mu 96 bandyagadde okimanya nti omusajja yatusalako emimwa sikkoni. Naye ebyo byama byonna byabakwekebwa. Naye mmwe ab'omulembe guno mwina mpoma, mwina Communications Commission, mwina baminisita ababawagira munda, mwina ba UPDF abatukubira amasimu ne batubuulira ekiddako. Tulina baminisita abatubuulira ekiddako. Museveni anoonya nti abatubuulira. Nabakoba yaŋŋambye gwe drone ngenda gisalako omutwe. Oyo osaze bbaawo ogenda sigala gwe namwandu. Ate gwe Katonda tajja kukuwasa. Bayibuli egamba nti Katonda ye bba wa bannamwandu, gwe Katonda tajja kukuwasa. Bw'osalako drone omutwe oba osazeeko bbaawo. Nkubuulira. Museveni ajja salako mutabani wo omutwe. Hajja salako muwala wo omutwe. Nkugambye nga wategedde ndibalaga drone. Museveni ye yewana. Batesanga okunzitanga ndi walugumayo. Ndi walugumayo mu garage ndi mu katuli w'entimba laba bonna. Batesa okunzitanga nze mpulira lugumaya nte ankwese. Kati gwe omanya atukwese. Omanya atugulira mu State House. Awo ne tuyingira. Omumanyi. Nawe wennyini oyingire wa lugumayo. Nawe oyina lugumayo w'omulembe guno. Oyina lugumayo gw'oyogera naye. Nga naffe tuli mu garage tulaba. Tuli mu garage. Bye wakolanga edda nali mwana muto waliwo ekibiina ky'akadongo kamu gundi taata ye yalinga akuuma. Nga mbeera nnyo naye. Bayimbanga oluyimba luno. Koma wologe kasumali koma wologe yo banango oba ndujjukidde ntya kyenkola bannange saagala nze bakinkole kyenkola bannange kati mugenda tegeera nti siri wa myaka gyammwe. Enkoko y'empanga kasumali teyali anako yagifumbira mu bbinika kasumali te ng'omusajja yambadde awo ebintu aliko n'omukira nga muwanvu bwe guti nga ndi bwe nti ne muzeeyi mu kadongo kamumbira banze esikooti we. Mbu kyenkola bannange saagala nze bakinkule kye wakola obote toyagala bakikukole. Amuzeya niya you anti oli walugumayo, oli walugumayo, wazeeye walugumayo, we wali luli nakati we tuli. Mwe bannayuganda kambabuulire ekintu kimu kye njagala mugume. Ebintu Museveni byakola saagala bibatiise. Obote bwe yabikola ekyo kye mwerabidde nti bwe yabikola yali ku piiki. Yali ku climax nga agenda. Climax kitegeeza ng'otuuse ku top. Temwasoma Fande Katongole yampeerera. Obote we yabikola atuuse. Obuyinza bwojjuza ekidomola. Waliwo wootuuka nga kino kyo kikyalimu. N'ojjuza bw'oti. Kino ekya wansi bwe kijjula biyiika. Kati biyiika. Takyalina waateeka biyiika. Obote bwe yakituukamu yali agenda. Bannayuganda beeyongera maanyi ne bajjako Obote mu ekibi. Ate mutoola ku bino Museveni naafuna waateeka. Bali Obote bwe yabikola ebyokutandika okutwala abantu mu drone, mu buutu, okubatta okusuula emirambo, okubasuula nga babakubyekubye. Bannayuganda beeyongera ku kaluba. Obote n'abulwa obuyinza waabuteeka n'abusuulawo. Mmwe mumuwa space nafuna bwatwongerayo olunaku Museveni yavaako dda. Singa mubadde nga Abannayuganda ab'ekinaana. Ab'ekinaana baagaana ne bagamba ffe twalonda Semwogerere. Oba ne Semwogerere tatufuze nawe tojja tufuga. Ate ekisanja yakimalako. Bamugamba Semwogerere bw'aba tatufuze nawe tojja tufuga. Yabafuga. Wabula mumulekedde space kino bwe kijjulanga mutoolako ng'agira edda waliwo kye twayitanga okuba jjeeke ekyo ekidomola nga bwe kitajjula bulungi n'okyetikka ku mutwe ogenda ogira kigenda kyesonda kiti kati ng'okijjuza n'okisulamu bw'oti ne kiwuleetawo awo akagaapu ne tujjuzawo n'osaanikirawo empumumpu ekidomola ne kinywera n'otambula nga
okyetengeera n'okukyetengeera n'otana emikono n'otambula ng'ekidomola kye kiri ku mutwe nayina sikiruzi mu kwetikka nze tonzanyisa kuba tekyenyeenya. Museveni bw'abikola muyimirire bijjule biyiike abulwe bw'ateeka. Muli mu mbuzi zakutudde muzima agazeene waliwo lwe mugenda okuŋŋaanya entuumu y'abawala n'abalenzi nga bonna beegoyeza bwe bati abasajja n'abakazi muzimagaziini mugende muzimagaziini sijja kukaaba nkubuulidde. Mukama tukwebaziza olwo olunaku lw'olwaleero weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo kubanga oli w'amazima. Ffe ab'omulembe guno otuwadde ekisa okuwulira ebigambo bino Eriya bye yalinda n'atabiwulirako. Eriya teyawulira ku Yesu bambi. Ab'omulembe guno tuweereddwa omukisa okuwulira politically muweereddwa omukisa okuwulira ebigambo Kayiira by'ataalaba Kayiira by'ataamanya. Kayiira musajja otayinza n'okubeera eyo ng'amanyi abatujju banzita senga Museveni yaliwo n'antaasa. Museveni teyabaddewo yandintaasizza. Kayiira tekimanyi tamanyi na yamutta. Abantu abatta Kayiira baali basatu. Jimuwezi abakuba Jimuwezi Eritu Mwine ne gundi oyo presidential candidate ono yawasizza jjo tumukunde basatu be bagenda okutta Kayiira. Si be baatuma Museveni ye yatuma aba. I repeat, oyo musajjani Jimu Muwezi Tumwine ne tumukunde be batta Kayiira. Ate munankola ki government kya mukyagwadde munankola ki be batta Kayiira wabula bambi ne Kayiira ali yagamba kale banayisenga nali nafande muhwezi yandintaasizza ye yamutta. Ab'omulembe guno Yesu yagamba mu ab'omulembe guno mulabye ku kintu Yeremiya ky'ataalaba mulabye ku kintu Yona ky'ataalaba nti beegomba nnyo okukiwulira naye tebasobola kiraba tebasobola kiraba. Ab'omulembe guno mukirabyeko ab'omulembe guno mutegeddeko evil plans za Museveni. Wabula Yesu n'agamba newankubadde muweereddwa omukisa ogwo naye muyina amaaso naye ne mutasobola kulaba muyina amatu naye ne mutasobola kuwulira. Abayivu basaabasumba baweereddwa omukisa okumanya nti omusajja yatta Sipuliyani ne baaniriza Museveni ku mukolo gwa Ssaabasumba addako ne balina amatu. Wulira sina gwe nnumba temugamba nno nalumbye Ekereziya njogera ebiriwo present situation. Ne bamanya nti Yona Lwanga omusajja yamukongola n'amukuba wali. Omulala najja n'agamba ngenda kukolagana ne gavumenti. Musajja gwe wendi nkula ngenda kukolagana bulungi nnyo ne gavumenti. Eyo gavumenti bakolagana nayo nga nabbi gweddidde mu bigere. Nabbi Yona Lwanga yagamba bw'ati Uganda tegenda kuteerera okujjako nga NRM eswensuse yonna neggwaawo. Akutte omunagiro gwa Yona Lwanga n'agamba bw'ati ngenda kukolagana bulungi ne gavumenti. Awo nze wennakoma. Bayibuli egamba bw'eti Elisha wamala okukwata omunagiro gwa Eriya. Elisha ng'akutte omunagiro gwa Eriya bw'ati yasooka kwabuluzaamu kiyasooka okukola kwabuluzaamu Yorodani. Naye yabuluzaamu Yorodani ensi n'ekakasa nti tusigaza nnabbi. Bibuli egamba nga amaanyi yali agalina tayimuzi tu yagadaabulinga agali ag'Eriya n'agadaabulinga n'akomawo nga muzibu. Wulira nabbi oli eyakusooka yagambye NRM eswensuke gwazze mu bigere by'oli ate gwe watusaliddewo ng'obudde bukyali. Gwe watusaze ogenda kukolagana ne gavumenti. Gavumenti ki? Eya Russia eya Ukraine. Wamba Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde abantu ab'emitima egimenyese. Waliwo gwe battira omwana ng'awulira ensi ya mutama n'ebyobufuzi bya mutama. Awulira nawe wennyini tewamuyamba. Katonda yali ludda wange omuntu wange afa. Muto wange yaloota buloosi kirooto. Recently like 1 week back nga bamugamba wire bamuwadde obutwa afudde. N'agamba nedda Katonda tasobola kikola. Katonda abaddewa. Katonda abaddewa ate nga wire ali obutwa.
kasoke mubuuze agenda okuva mu kirooto nga azambalidde ku mugongo nga nswa kubuuza Katonda wira lyatyo obutwa n'afa naye gwe nomusanga wali abantu ababuuza Katonda ebibuuzo waliwo omuntu nga ye ebyo nga byabuuza Katonda omuntu wange yali wali ludda wange omuntu wange afa era wange yafa kwegamba era wange gwe bawamba mu drone nga wira ebya Katonda bimutamye ebyobufuzi bimutamye ebyensi bimutamye ne sente temuli ebyobusuubuzi bamwokeza mu katale kati oyo omuntu asaana Katonda yennyini akusitula kukwate ku mukono akuyisa awo wooli siko genda okusooka yakwata family ya Luti Bible egamba nakwata omwana nakwata omukyala nakwata omwami nakwata n'abakozi n'abaddusa n'abafulumya Mukama akukwate ku mukono mu linnya lya Yesu akuyiseewaawo wootubidde gwayina waayita ng'oyitawo naye ensabiro oli atubidde nga kati yakkiriza atudde butuuzi wali olabyeko waludira ifu eby'ebigundi empologoma ziyinza okuyiikira embogo ne zigiruma n'ebivako negamba kati mulume wonna we mwetaaga eye bandala ate eye beegwanako ataasa naye waliwo eri esigala ng'egira bweti ne bajja eripako eyo gireka n'erwana naye bw'osanga eringa eri bweti kati eyo gyensabira waliwo omuntu atudde mu bizibu nga ye takyalwana buli ekijja kiruma bulumi buli ekijja kikuba bukubi gwe gwensabidde Mukama akuyiseewaawo mu linnya lya Yesu amiina gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina mwenna babadde mu kusiba n'okusaba Mukama abawa omukisa olwaleero lwe lunaku olusembyeyo olw'olunaku olw'ennaku esatu eza Esther Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa mujja kulya ku bibala by'olulimi lwammwe mujja kulya ku bibala by'okusiiba kwammwe okusiiba kwammwe n'okusaba kwammwe si kwa bwereere one day Bible egamba bweti Mukama yagamba Musa mpulidde okukaaba kwabwe bituuse ensala zaabwe zituuse nziwulidde leero nziwulidde genda obanone genda obajjeyo one day ate esala zaffe okuva lwe twatandika okusaba esala zaffe Mukama azaanukula okujjako ataziraba Bible egamba eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo olina kuyingira mu mwoyo n'obiraba n'obiraba n'ogamba wamma mu butuufu bikola naye bw'oba oli mu mubiri olaba Goliyaasi gwe Dawudi tomulaba gwe olaba Goliyaasi oba ate nziremu enjiri etandike butosheya the video Mukama abawa omukisa kati eri agamba bannange eddala Mukama abawa omukisa nsigadde nze SPS Mubire Bible and Politics I sign out tusinkane enkya nzizeeyo mu United States of Buwama mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu mweraba